Aliko Pale FM aliko kula ly'omuntu wa bulijjo ensiitano gimanyi ensiitano wagiwuliddeko emitwalo 2 gyokka 226 wano ku Palo FM nga lumu Ramadhan jangu weewandiise wano ku Palo FM ensiitano emitwalo 1 jangu binkane jangu nali nayo wewangulire ku birabo n'ebintu ebikwatwako n'ebitakwatwako mpola mpola mu mbeera yonna kakati nno nange mba nnyingiddewo mu paati ate endala ne bannaffe abamandira Miras nga bagamba kino ffe bagagga baba bamandira Miras genda oweereze genda mu kanyumiro kawayongere okumanya oweereze eggwanga kwata tukongedde ensimbi abamandira Miras tugenda mu kisiibo mugule obuwunga munywe nga musiibulukuka mugule eŋŋano mugirye ku ddaaku oli eŋŋano ya ku ddaaku eyamandira Miras enjala weekuluma oba olina obulwadde okitegedde kasooli okitegedde mpola mu mbeera yonna tugenze mu mawanga atag'enjawulo wakati nga mu ggwanga ekiva munda ampuliza mu ggwanga erya Amerika batadde Amerika ku nninga aba Europe bagamba Amerika yeggwe katankuula ntalo mu Amerika gwe yeggwe omutankuuzi w'entalo yeggwe atankudde entalo mu regioni zonna ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo buli ggwanga eryagala okugjako omukulembeze bayita gwe weefudde ki bagamba eggwanga erya Amerika aba Europe bennyini bamugamba yes yeggwe super power naye baako wookoma olina okubaako ne wookoma todduka n'oyita ewaka abasajja bajja kukuba Trump abasajja bajja kukuba ate odde mu ggwanga lyo ng'oli muswavu Trump tobeera omu ku abo abaviirako eggwanga lya Amerika okudda emabega Trump tobeera ng'omu ku abo abaviirako Amerika okukubwa baakubako Amerika nga ani agikuba Osama bin Laden nga yagirumba Septemba nga 11 omwana yagirumba n'agikuba wabula bamugamba Trump tobeera omu ku abo era bamujjukisa statement z'omusajja omurasha bamugamba weebeereremu ono omusajja omurasha yakuyozaayoza naye nga takuyozaayoza nti akwagala yakuyozaayoza ng'alina byayisaawo ng'agamba nfunye munnange bwe tugenda okubbinsanya ye Trump gwe bamutegeeza ebigambo bino bamugamba amawanga kati bugenze okukya ali ku Pale FM kkiriza nkutegeeze nti omusajja omurasha avudde yategezezza agambye nti eggwanga erya Greenland akazinga aka Greenland agenda kukawa obukuumi musajja murasha Vladimir Putin avudde yategezezza agamba nti akazinga aka Greenland ngenda kukawa support nja kukawa obukuumi tewali yenna agenda kukakwatako kino kinyiza nnyo eggwanga erya Amerika tewali agenda kukwata kazinga ka Greenland aba Cuba aba Mexico bonna bagamba kyekyo mwana waffe musajja mu Russia nakugamba aba China aba Russia bano balinayo zi base ez'enjawulo oba ebyokulwanyisa ebyenjawulo bano basobola ngana beetaba mu kusuubula bokka bombiriri ne bawanyisiganya ebyobusuubuzi kati kizibu nnyo okuba sitoopinga kizibu nnyo muganda wange ali ku Pale FM okuba sitoopinga yembeera kakati obunkenke okusatira wakati ng'omusajja omurasha avudde yategeeza agamba nti akazinga ka Greenland temufaayo ndi wamu nammwe mu mbeera yonna tugendeko mu Middle East wakati wali munda mu ggwanga erya Lebanon President Joseph Aoun ono agamba Isirayiri yeggwe oviiriddeko bano abantu bange mu Lebanon okufa ono ye president si musiraamu wa Lebanon era bano baakola endagaano mu Lebanon obadde okimanyi nti omukulembeze nalina kubanga si musiraamu baakola endagaano era balwana nnyo bajjeyo abasiraamu naye abasajja abayizibula bakyalemezzaamu essaawa zino bugenda okukya 26 nga ejje lya Lebanon terimanyiddwa nnyo kusinga lya bayizibula nga n'amagye ga Lebanon gaagala kwesoga Hizibullah kyekyenkizo ekiri eri bano obukulembeze bwabwe bwa ndagaano nti omukulembeze pulezidenti alina kubanga si musiraamu nti kale jeno komanda alina kuba musiraamu nti kale Lebanon abayizibullah balina okuteekayo omukiise mu palamenti nti kale mateeka yagalagaana byandagaano mu Lebanon
bana abasajja abazibu ennyo abakomba kwerima abategeeza ensi yonna ne bagamba tebagenda kuteeka mundu wansi wakati nga beegase n'abasajja aba Hamas oba b'eggwanga erya Palestine nga bagamba nti Israel eyagala tuteeke mundu wansi tekijja kusoboka wekuba kufa ffenna tuggwewo leka tufe leka tuggwewo tekijja kusoboka ojjukira omusajja Trump nga yakajja mbuyinza bwe yagamba tuggale emiryango gy'eggwanga erya Palestine tumaye tugende ne munda mu ggwanga erya Lebanon tukuba abayizibula bonna tubookye kakati ng'agamba nti ke kaseera munda mu ggwanga erya Palestine mu kibuga eky'e Gaza tuggalewo Gaza yenna buli ali mu Gaza tumwokye tuggyeko zikamera tubookye tubatte nabo tubookyeremu tumale tuzimbe Gaza abeere great omuhamasi n'alayira nakakati banna bakwokya Gaza yadde nga abantu bafa abantu battibwa wakati nga bali mu ndagaano nga baliwo abagiziimuula abasajja abayisirayiri nga bagiziimuula kino kyennyini kigenda kunfoosinga okutwala munda mu ggwanga erya Irani ekigambo kye nagamba omwezi oguwedde abatufolowinga obulungi ennyo nakugamba abasajja baatuuza omukulu Trump ne Netanyahu bamugamba temugenda kukuba bano bubinja bonna nga Irani akyayimiridde temugenda kujjako buno bubinja bonna nga Irani ayimiridde temugenda kukuba Irani nga buno bubinja buyimiridde mulina kujjawo kimu ku byo we mujjawo ekimu kigenda kugwa wansi wabula mulwane ennyo mujjawo Irani buno kijja kuba kyangu okugwa we mujjawo buno bubinja ate Irani kati eyimiridde yeetongodde kijja kuba kizibu we bukeeredde ampuliza we bukeeredde ng'abasajja wakati nga bagenda mu kutuula mu ndagaano wakati nakugambye nti wano oli ajja gamba nti ani awangudde olutalo ejjo nakugambye nti bakubye akanyonyi k'omusajja omuyirani bakakubye kadroni akabadde akakesi ne basindika akalala bano basindise droni endala nebega neketta era nakugambye walengedde zelikopita ez'omusajja attack helicopter ez'omusajja omurasha tetumanyi wawe zavudde mu base ez'enjawulo ne zeewanika mu bbanga mu bwengula bw'eggwanga erya Irani ani aluleeta munda mu ggwanga erya Irani era twalengedde nga Amerika eseese etula emmeeri yaayo egizaako emabega katono nnyo twalengedde eggwanga erya Irani nga bagamba buno obwengula bwaffe nera twalengedde zidroni ez'enjawulo mu bwengula ne ku Strait of Hormuz ng'abasajja bayisaawo zidroni ez'enjawulo na wano ku mazzi okumpi n'emmeeri y'omusajja Omumerika abasajja nga bateekawo emmeeri ez'enjawulo bagamba ani aluleeta mu mazzi gaffe bano wakati nga meeting zaatuula nga bagamba okunafuya eggwanga erya Irani sooka ojjawo Ayatollah Marco Rubio ono secretary mulamba yavuddeyo n'abagamba nti America kambabuulira ekituufu nange ndi mu Europe kambabuulira ekituufu temugenda kutuuka ku ddiru ya ballistic missile anti kino kyaddiridde kansooke nkuwe kino kyaddiridde America okuleeteka conditions 3 neziteeka ku table ne bagamba akakwakuliza akasooka Irani nga temwagala mbakube nti aha keekaliwa akasooka keekano mu nnaku eziddako mu maaso bagenda kutuula this week etandika bagenda kutuula ejja ballistic missile za Irani program nti bazireke America bwegamba nuclear activities bazireke and its support for regional proxy groups bategeeza ba Hamas bano bategeeza ba Hezbollah nti taddamu bawagira bategeeza abahuthi abakasam brigade abali mu mawanga ageetolodde eggwange amawanga aga Iran obubinja nabo obuveeko ensonga 3 Marco Rubio abagamba nti mmwe nange ndi wa Europe nekambagamba amazima Iran tesobola Iran tegenda kubikkiriza kulekerawo ballistic missile program ezo mukijje mu bwongo kibagenda okubayambako ennyo egenda kuba ensonga egyo kukanya ku nuclear kubanga yekanyizibwako ate bwe mubikanyako si kumutwala wabula kukanya tumukoze tutya tunaamukola tutya Marco Rubio watu wabagambye Abamerika oba mwagala amazima agakawo oba temugagala kyekyo
era entula zino zigenda kubeera munda mu ggwanga lya Oman. Tebagenda kubeera mu Turkey, bagenda mu Oman. Babadde bakubeera mu Turkey wabula bakyusiza bukyusa, bagamba bagenda mu Oman. Wabula Iran egamba nti musooke mulindeko okuleeta bano nti ababeerawo abalabi abajulizi mulindeko. Twagala one on one Amerika Iran bokka, ne Saudi lindako okujja, ne Oman kabitegeka lindako. Njagala tuwogere, Iran egamba twagala tuwogere ensonga zaffe n'abasajja bano baleme kwekwasa nti twatyo okukkiriza nga Saudi weeri, kubanga Iran ekimanyi nti munda mawanga ga Middle East mulimu abataagala Iran. Kati nga bajja kuba mu meeting, Iran ebeeko kyereeta nga ate tebakkiriziganya nakyo, Amerika emale gakkiriza. Baagala Amerika ekkiriza ensonga, bamala okuzikkiriza bayite ba mediator baani bonna abambasada baani n'abalala bonna babikaanyeeko babisayininge ng'ensi yonna eraba. Iran kyeyagala, Iran yo weegamba, era ekyo gamba tujja kukikola. Tusooka babiri mu Oman, babiri, ensi bbiri, Iran Amerika. Netanyahu naawe lindako okujja, twagala nsi bbiri. Nanti Amerika yeekulembedde, Amerika si yeekulembedde, kati gye tuba tutuula nayo tukkaanye nayo. Okitegedde? Kaakati era bajjukiza Trump bamugamba kakati ssebo okumanya ng'obulimba bwo bigambo byabali. Bamugamba nga Juni 21, 2025 gwali mwezi gwa mukaaga, Trump yakwata bomba, bitu bomba nezisituka, nange kankujjukizemu katono, nezisituka nezijja munda mu ggwanga erya Iran nezikuba. Era Trump ya tweetinga nayogera bino ebigambo wammanga, yagamba we have completely destroyed Iran's nuclear program, nti tujjeewo nuclear wa Iran yenna, ebikola nuclear buli kamu tukajjeewo, tubidestroyi, nze byonna tewali yadde kiriwo. Kati mu February nga 2026 Trump agambye bati we have resumed our negotiations on Iran's nuclear program. Now which is which? Luliza avaawo, kati nuclear kigwe mugenda okuteesaako. Olaba bulijjo kyenkugamba, bano abasajja bamulina, era bakiri nti kyapuruufinga era nti yagamba nti mwakuba miisi. Amerika bulijjo kyegamba nti tetwakuba miisi twamugjawo, kati mugenda kuteesa kuki? Ekyo kibuzo mujja kimbuuliza abasajja abo. Ali ku Pal FM, ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo. Abasajja nga bakyalumye n'ogwagulu bagamba mujje tuteese, naye ensonga ya mizairo yo mugireke. Ensonga ya mizairo mugireke, tetugenda kugikkaanyaako. Brigadier General Said Abdurrahman Musavi, Chief of Staff of Iranian Armed Forces and Commander of the Aerospace Force of the Islamic Revolutionary Guard, Said Majid Musavi, balengeddwako mu nuclear underground mizairo, balengeddwako wansi nga bazirambula, wakati nga waliwo obunkenke obw'amaanyi ennyo. Bino tekigaana Amerika kulumba, abamanya Amerika. Kino tekigaana Amerika kujja kukuba ggwanga lya Iran oba kulirumba, tekikigaana nti bagenda mu kukkaanya. Ate Iran ebamanyi. Kakati bajje n'ab'enjawulo balina ensonga ze boogedde. Bavisitize nuclear. Ayatullah bagamba mugende mubeere steady, mubeere red and steady. Geno daqiiqi naye avuddeyo ayogedde, bajje mujja bawulira generali Geno daqiiqi. Baba atayina malusu wano ku mumiro tosobola ogamba dakiiki. Geno daqiiqi okozesa Q. Ategeeza gamba nti Israel will be Iran's first target if the US attacks. Eyo statement ndala. Wemukuba Amerika weerumba Iran egenda kuba Israel. Era bano abasajja bajjeno abanene okuva mu President
Bush eyasooka neyaddako, Barack Obama, Clinton, bonna balemwa. Ekituufu tukyogere, bagezaako dda okulumba eggwanga erya Iran, balemwa. Kati Abaeurope beebuuza bagamba ono omusajja agenda kukola kipyaki. Oliriza kye baamugambye nga maze okuwulira bannaffe aba Royal Healers abagamba nti olumizibwa arusa zikutawaanya bange tugenda mu kisiibo, twolekera kisiibo mwezi notukufu gwa Ramadan, tetuweza nnaku 2 tezikyawera, tuli mu 10 zezibulayo. Bagamba gwalinamu obulwadde obukulemesa okusiiba, jangu ku Royal Healers bakujjanjabe, jangu obwogere babujjanjabe. Nga bagamba tosiiba bukulemesa okusiiba, jangu bakujjanjabe. Kawube bulwadde ki ku lwa Katonda bujja kuwona. Mwe abalina ulcers, abalina prostate, bagamba mugende mugula amajani ga azima, mugende munona amajani ga azima, bagambe enjagala azima bajja kumukuwa ku Royal Healers. Ekigaana okusiiba Mungu yakuleetedde eddagala, gwaganya okulikima Royal Healers. Mugongo gunnuma ate magulu ate simanya kamunguluze ate kantoloze byonna ali ku Pal FM baleeta eddagala lyabyo, mugende babajjanjabe. Mwe banfuuyisa banteekamu kapiira, nfuuyisa kumukumu, ate numizi wange nfuuyisa, ate omugongo, ate biki susu wange abaawunya, ate teguggwayo. Genda bakuwa amajaani. Abalina sukaali mugende, abalina pressure mugende, abalina ebizimba mugende babajjanjabe, abalina aniya namwe mwena mujje babajjanjabe. Abaami abenyoma mu size byonna byateredde. Abaami Royal Honey mumumanyi, Royal Honey mubisi, abange guno mubisi, Allahu Akbar, guwooma ebyaddala. Omanyi omubisi we guwooma guno, oba onuuna mubisi gwe nnyini naye gulimu eddagala. Era bagamba gwa basajja ajja ku Royal Healers ngoze mbampeeyo akabisi, bategera butegezi ka basajja, gwa basajja bokka. Wabula ekyama ekigulimu omusajja yasobola okikugamba, Mukama Katonda akimanyi. Ekyama ekigulimu omumiso gwa Royal Honey onuuna bunuunyi, gwe bisigadde n'obireka. Ate bino kwate gudomola lita 5 ginywe, ojja kutereera ekisenge nedda twabigobye ebyo. Mubisi kaleese katadde ku tebo, nuuno oteke ku dining, tekaswaza n'oba ku buko. Otambula nako wano mu kooti ne bakuwa omugati ku buko n'osigako ku dining n'okazaayo gwe n'olya. Gw'omanye ekyama kyo, gw'omanye ekyama. Bali wano ku Namirembe Road ku mafuta ga Rubis, kazimbe ka Volcano Bus Park, duuka namba 314, delivery ekolebwa. Namba ne ku WhatsApp kweri kuba kusimu 0749 966 14 09 0749 96 1409. Tuddeyo mu Iran. Okitegedde be ba Royal Healers. Bana basajja bagamba Trump nti Trump twale mwanaffe, Trump ekituufu naffe twalemwa. Gwani Iran tejja kukubika. Tuddeyo ku nkola ku nnono, tutuule. Kino kye bali mu kukola Obama yakibagamba 2010. Solution gyendabye mugende muteese ne Iran. Obama baakimukolako. Obama yasindika akanyonyi mbukabege Iran ali ku Pal FM ne kajja ne kabega Iran yakakwata ne kateeka wansi. Amerika egamba tuwe ennyonyi yaffe. Ayatollah yabagamba oba oli musajja jangu oginone nakati gyeri. Bamugamba Obama ogano n'ennyonyi teyali muntu. Yali talina bikompola by'oleeta, nga talina mmeri z'oleeta. Mutuule ku ttebo mukanye n'abasajja. Bano abasajja batagetinza amawanga amalala. Bamugamba Trump nti gwoli wala wa Amerika naye nayo bajja kulumbayo bakukube. Iran yokka si yagala okukuba, abalabe we bali bangi baagala Amerika egwe. Bamugamba sooka otulowoozeeko, sooka otujjukire naffe gye tuli, naffe tuli bantu mu Europe, otherwise ojja kulaba birala musajja gwe Trump. Bamugamba ensonga zino nga bagamba ne Benjamin Netanyahu, bano nno bayombye. Abadde okimanyi lwakuba kadeke kakute bayombye. Netanyahu ayagala yalozaayo n'amanya kati ayagala Amerika yebeerumba. Agamba Netanyahu, agamba Amerika nti nze ngenda kubaakinga. Trump eri bamugamba nti gw'olumba omumanyi, okimanyi togenda kuleeta regional wuwo. Regional wuwo kyokimanyi, tosabanga regional wuwo. Ne bagamba nti mu Africa mulimu kye bayita regional wuwo. Ali ku Pal FM oyinza obutasigalawo. Bagamba Trump regional wuwo kasita okuba Iran gw'oleese
akasajja tekafiirwa. Netanyahu ayagala balumbe. Kati amugamba twakkaanya mwezi oguwedde tulumbe. Tolumbye. Twakkaanya mukana akaseera emmeri n'ogireeta kati otandise ssebo ogize emabega. Lwaki tolumba? Oli super power. Trump ekigambo kye yamuzeemu abadde ku ssimu ndowooza nja bikuwanki ebyo bayombye ejjeko ekawungeezi bayombyemu ng'abantu naye tebayawukanye bayombyemu ali ku Pale FM akadde kaŋŋamba Yusufu bandivuddeyo naye abahiba Islamic Junior School bagamba nti abaana bayise bulungi nnyo aba P7 ewedde mubawa abaana basangibwa wano Asumbwe mu Trading Center okutuukayo okwata ku Mityana Road okyamira Bulaga ku Mwenda abanafa abahiba Islamic Junior School twala abaana bannange basome eddiini n'oluzungu idaadi byonna ani Shuba batuuza P7 batuuza P7 bulungi nnyo basomesa n'oluzungu ebisale bya mulembe nnyo ddala kubira head teacher ku simu 0758 34054 oba director Kabwejongera nnyinimu 0701 kozi nnyinimu lya Kabaka kubira nannyini ssomero 0701 85 05 0701 85 05 29 bebannaffe aba hiba ekigambo nga hiba Kangonyo Islamic Junior School mugende mutwale abaana bammwe abanasale mwenna babaagala era babalindiridde mpola mu mbeera yonna munase n'ogamba otya kyekitambula eweeru waliyo kikuba wenyingira wano ku 10 fuluma kuba neweetonya ne bakuba amasasi sibiwulira kyekitambula ku street okwo okay. Just bantu bakutumira. Amina. Musa kutumira nnyo. Alidda wa Musa? Musa Nyama. Mogadishu. Ese Somalia. Adde manya ali Mogadishu. Mogadishu Plaza. Okay. Musa. Kutumira bera konyo. Atema nyama. Wanyama. Ya ngamia batunda winga engamia au street eyo. Na si wa ngamia. Wanti. Wanyama yandi. Okay. Musa bali nnyo kulaba nti oli ku Pale FM. Kagwa yunoso. Yaliriddawo. Kagoma. Wanyama. Ndiringa nnyo mu b'ennyama. Oli ennyama? Ameso wanyana naye wanyama. Tukakana ng'otuleetedde. Waliwo wanene wagonde ali awo kunga ku byennyanja naye wanyama. Mwami wangabi awe ebwayesi. Nyamansava. Erinnya eryo ndiwulira Nyamansava. Bochayo bagiyita. Okay. Atunda nsava yokka. Kati tewe bonna banyama. Bonna banyama. Tutuleetera abaveeri. Abavaawo. Eri mu nnyama. Eri ewala gye bazireetera ku loole. Omwana asobola okujja ssebo ne loole nga 6. Nembaleetera ow'embalala. N'agenda akugera Bayusufu totubuulira abo tubasinga. Oyinza okukakkana nga oleese eyo. Mukama amupaale tewaba buzibu naye simanyi. Naawe akadde katuuke bakugambe kati gwe mubonna n'olonda yeeyo nga kye bagamba babi. Kati nga ani ayinza okunsalirawo? Era munnange. Munnaye abantu kye baalema okutegeera obufumbo buba bwa bantu babiri. Kituufu. Mubuyinitiatinga Katonda n'abuyingiramu. Ate awabeera Katonda mu bufumbo. Tewaba kirema mpola mu mbeera yonna so njagala nkukwase mu mbejja ate akwongereyo paka waliwo Umaru Salama yabeerangako n'Apostle Dennis oli otya munnange ekigambo kisoma kiti ekyo linnya lisoma kita Apostle wasoma Apostle Dennis K. Okay. Mwebali nnyo kulaba ate ekyo ekisooka. Ekiwa. Axiom. Ndabaka Axiom News first. Kozi wasomerawa? Fox Iran. Kozi wasomerawa? Secondary primary. Secondary. Buddha. Ate nursery. Nursery Nicholas. Yange. Kawempe. Yange ye Kalungu baagijjawo. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School ettegeya bombo ku kyalo Kibajje ng'ovudde